Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akakasizza ng'ebikwekwete bigenda mu maaso eby'okutereeza n'okulambula ebibuga bya Uganda bwe bitagenda kukoma kubanga Uganda bw'etuuse yeetaaga ebibuga ebitegekeddwa obulungi. Bino omukulembeze abiisizza mu bbaluwa gy'awandiikidde abakulembeze n'abasuubuzi mu ggwanga lyonna aba Federation of Uganda Traders Association FUTA mwabasabidde okubuulira abasuubuzi be bakulembera okukitegeera nti gavumenti tegenda kuddiriza mabega nkola ya trade order. Olwaleero abakulembeze b'abasuubuzi okwetoloola ebibuga bya Uganda eby'enjawulo batindizza engendo okujja e Kampala okubaganya ku birowoozo ku bbaluwa y'omukulembeze w'eggwanga. Ebbaluwa eno yabaddemu ensonga bbiri. Esooka ye y'okujjukiza abasuubuzi nti trade order weeri terina gy'eraga. Ensonga ey'okubiri, ssente obuwumbi 2 ezaasuubizibwa okuwa abaakosebwa mu mataba nga 31 Oktoba mu mwaka gwa 2025 mu Kampala. Era mu bbaluwa eno, Museveni yategeezezza abasuubuzi nti ssente obuwumbi 2 yazifulumya dda era bakolagane ne ofiisi ya Ssaabaminisita okuziweebwa. Moses Lwegaba, mwogezi wa FUTA, ekibiina ekigatta abasuubuzi mu ggwanga lyonna, alambuludde ku bigambo bya President Museveni. President atulaga nti trade order yakubeerawo kubanga kati ensi yavudde mu biseera biri ebizibu, yaddidde ddala kati mu biseera ebituufu, yalaba ebyenfuna birinako ebituuse kubanga atulaze n'otulaga nti tuli edda ebisuubuzibwa byavanga Kenya. Ne kati we tutuuse olwaleero ffe tutwala ebyamaguzi naddala ebirime e Kenya. Abannakenya bwe baatuukira ne tuteekako amateeka nga baga nti temuleetanga bungi busukka wano, kitegeeza ne gavumenti yaffe oba Uganda yaffe etuso producing ebisingako kubikola ki. Kati ng'alinga atulaga nti ebyo ebiseera byayita, kati tutereeze ebibuga byaffe ng'atulaga nti amakubo gatambulirwako, walkways zitambulirwako bantu, ate obutale bwe bugulina okuba nga bubeeramu ekonome zaffe. Namatovu Shifra, Ramadhan Male, abakulembeze b'abasuubuzi bategeezezza nti ebbaluwa ya President bakitekedde bulungi era bagenda kutambulira ku kulambika kw'abawadde. Kyokka ne bamusaba hakkirize abasuubuzi be baba bakulemberamu okutereeza ebyobusuubuzi. President w'eggwanga yakkirizza okutuula ne President wa FUTA okulaba nga balaba engeri gye bagenda oyambamu abantu ba trade order. Tagenda stoppinga trade order okusinziira nga we ngitegedde ebbaluwa. Wabula ayagala laba engeri gye bagenda okubayambamu abo abakosebwa, wa gye bagenda okukolera na ngeri ki gye bagenda okulaba nga bayambamu abantu abo redi abakosebwa. Era nga bwetusaba nti engeri kabineti gye yalonze gy'amaze olayira, tumanyi nti ensonga yaffe egenda bba yegenda osookerwako. Ku nsonga ya trade order nayo tubasanyufu nnyo nti yali kuganizinze mu mwami Kabanda nti ekintu kyalwanira muntu wa wansi. So twekitibwa President tutongera okujjukiza mbu nga FUTA tetulwanyisa trade order oba tusaba eyo bawongere okusomesa omusuubuzi wa wansi oyo agitegere bulungi. Abasuubuzi ab'enjawulo abalala abavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nabo batubuulidde ebifa mu bitundu gye bawangaalira era ne bawa ebirowoozo byabwe ku butya gavumenti bwe yandikuttemu ensonga ya trade order. Ffe ng'abasuubuzi bennyini twandikozeemu akakiiko akasobola okusomesa ki omusuubuzi wa wansi n'ategeera si muntu kumugwako bugwi trade order abamu basajja batte babimanyi. Nga wagenze n'osuubula n'osanga nga bamenya akayumbako, wookolera mmere, woononya ekyokulya, woononya abantu abo mwabawa PDM, abantu abo mugenda bongera PDM, abantu abo mugenda baleetera enkola za gavumenti naye okuzireeta nga tebali stabled we batudde nti wawano oba omuntu nakera ku makya namanya nti ngenda kufuna wano 10 ekirisa abaana. Baddemu bakole. Nenze nga kyayongera okusaba naye ekyo yakyogedde lwa nsonga nti abamugamba be bali abatuula mu bitafutafa bali mu ethi abatamanyi obulumi bw'omuntu wa wansi bw'ayitamu. Kubanga omuntu wa wansi gw'olaba haliwo akozesa capital ya mitwalo 10, haliwo wa 5, haliwo wa kakadde nga tasobola kugenda mu kizimbe ekinene. So mu mbeera eyo ng'abantu abo be benfuna entono betwagala President atunulemu ate ng'abantu abo bizinesi entono ezo bakama bange ze ziriikiriza bizinesi ennene. Ensonga endala, President Museveni asiimye omulimu abakulembeze ba FUTA gwe bakola okulambika ebyobusuubuzi mu ggwanga. Yakyambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo.